tulinde, you didn't show up. What happened? Honestly speaking, I think twice before I act. Okay. To be honest with you, those at Chandi making the makuru nze kugenda wali physically ntandika okuteekawo rakasi ya media buli muntu kamera jetoloze kunze n'omukolo gw'omu nenkeera senga lero boogera kunze senga bali mukunde liti baba they relate what was on the show and Kenzo in audience, and so umuntu yandibadde concentrating ku performance yo lino bulungi obwabadde ne time gyataddemu ate bagize kwani. Why don't I watch on TV kubanga nange nabadde mu attendance and I was supporting in my own way. Okusinga okukwata image yange njitwale ate oli muttira attention. Simanyi oba nakirabye bubi oba nakirowoozeza bubi, but that's what I thought. But my spirit is 100% pure because I'm a beneficiary in that show. Unyinayo omwana agenda okunywa amata, agenda okufuna engoye, agenda. So when people attend and come in a big number, I be happy. Because ngenda kufuna muguli musayi gwange. So but sande agadde genda kusabotaginga event eno, kamera zonna bannamawulire ate badde kunze, ate oli abeeko kayimba ate bakalireting eno kiga chef ke saakasa ate yandibadde serious. Simo bannabirabye bubi oba. But that's one moment is antuse unga we comparing we bakutunulira you understand not omukolo gwomu mbyesayagadde. So don't you were you wabaddewa yesterday ku TV nga ndaba nga wakulabye bulungi moment yasinza okunyumira zonna mukulu